The Buzz UG tukyagenda mu maaso n'okutegeeza ebigenda mu maaso mu ggwanga wabula ky'olina okukola soko subscribing awo onyigene ku kadde buli kimu ojja kuba okifuna bulungi wabula kati kiriwo nze ndabira ddala nti Uganda etulemye ye embeera eganye embeera yeganye muganda wange gwawuliriza kati emabega kwawe ebigambo byajja ne bitambula nga biyitingana nga biraga nti UCC egenda kutandika okuregulatinga social media abantu ne bavaayo nga tebabifaako nnyo ne bagamba abyo bya bulimba naye kati kiriwo ekiwandiiko kimaze okufuluma nga UCC egamba nti buli amanyi nti alina omukutu wa social media oba Facebook oba online radio oba TV mwenna mulina okufuna license. Bagambye ndi sale wanaku z'omwezi 5 mulina okufuna license ate kyoba omanya nti license ono si wabwerere nti license ogenda gifuna bwerere olina okusasulayo sente balyoke bakuwe license eno biba UCC kati kyekiriwo mukimanyi nti abantu bangi badde bakola Facebook live abamu badde bavuma bingi ebibadde bitambulira online naye kati ndowooza bagezaako okumanya nti bali meeting abantu abatambuliza amawulire ku social media. Mukimanyi nti Bobi Wine okuva lwe yayingira kazanyo k'obufuzi ebintu bikyuse nnyo abantu babadde bamanya mazima abantu badde bakola video bu Facebook live nga bagezaako okulaga nti Bobi Wine musajja alina amaanyi ate agezaako okutwalaganya government eno agijjewo ndowooza y'ensonga lwaki era byonna babikola lwa Bobi Wine government ebikola lwa Bobi Wine era still tebajja kusobola tebajja kumalako kuba kyobamanya nti abaana bangi badde bafunye emirimu babloga bangi badde bafuna akasente ku social media kati era still oyagala era najo oyagala giremesa emirimu gy'abaana abantu badde bakomplaininga emirimu tewali ne bagamba no tugenda kwetandikirawo emirimu business nyingi zibadde zitambula ku social media kati government era still egezaako kubalemesa naye tetunaba kumanya oba okufuna license sente meka kuba tosuubira nti license bagenda gikuweera bwerere wanooka ku The Buzz UG naye era ekiriwo babloga ndowooza twekalakase bino tubigaane tetwagala biyitemu bino era still tetubyagala bino byokutulemesa emirimu tugenda bigaana naye kyolina okukola subscribing wano ku The Buzz UG onyigene ku kadde buli kimu ojja kuba okifuna bulungi.